ennaku 3 zokka zikumala okuba ng'otereezezza olususu lwo ne zino home remedies ze ngenda okuwa. Ennaku 3 zokka ezeddiringana nga toyosezzaamu tokubyemu ndobo zikumala okutereeza olususu lwo ne lubeera ne luba nga lulabika bulungi. Ng'okozesezza home remedies zino ze ngenda okukuwa. Teziyina side effects ku bulamu bwa muntu wonna. Teziteekako kikyamu kyonna ku bulamu bwo yadde embeera zo ez'obulijjo. Bino ebintu bye nkugamba biri nakyo obiraba buli lunaku ate era nga bya mugaso nnyo eri omubiri gwo eri obulamu bwo. Gezesaako ku bino mu nnaku 3 zokka nga sikini yo eteredde. Ennaku 3 ezeddiringana nga ogezesaako bino ebintu ekiro n'emisana. Kumakya nga wakazuukuka n'ekiro nga tonnaba kwebaka. Obigezeseeko mu nnaku 3 zokka ogenda kuba nga ofunyewo improvement. Era nga tetunnagenda ku biki bye tugenda okutabula. Gwe wenna atannaba kubanga osubscribinga ku channel yaffe eno, subscribinga muganda wange, olikinge o commentinge. Teweerabira notification bell gikonemu, bajja kuba bakuwa message buli we tuteekayo video empya. Video ze tubaterayo nnungi nnyo, muzirabe muzekkaanye mufunemu ebyokuyiga. Nammwe bye muyize mujja kubanga mubisomesaako abantu abalala. Waneeno twogera ku bulamu obwa bulijjo, twogera ku mbeera z'obulamu, twogera ku lususu na biki by'olina okukozesa ng'okozesa ebintu byawaka by'osiiba olabako buli lunaku, by'okwatako buli lunaku. Era nga olunaku olwaleero tugenda kutereeza sikini yo nga tukozesa Vaseline, nga tukozesa bizigo ebya bulijjo bye bakuwa mukamaawo. Yadde nga tugenda kutabulamu obuntuntu obulala, naye nga main issue eyakutereeza lususu ng'okozesezza Vaseline. Igwe beerawo olaba otya bwe tugenda okuba nga tutabula Vaseline ono osobole okuba nga omukozesa nga gwe omuntu. Vaseline ono mulungi nnyo mu kuwonya ebiwundu, okuggyako enkyakya, okuggyako binnamakula namakula sikini yo bobanga omukozesezza bulungi nnyo. Hello fam, amanya yenze Shila Adita. Atanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yange, just no muganda wange osubwa ebintu bingi nnyo. Jango subscribinge, jango likinge, o commentinge, o sharinge, jango some naffe. Jango some wobo ina kyoyagala twogerekaawo oli waddembe okiteeka mu comment section nja kuba enkiraba. Ateera bwoba ina kyobuuza kiteeke mu comment section nja kuba enkiraba ateera enkuddemu. Gwe wenna muganda wange ayina Vaseline mukwate mangu mangu, bwakubanga akuli kumpi mukwate mu bwangu ddala nnyo muganda wange. Ateera okwate ne yogurt. Yes, okwate ne yogurt atali mulyeko, ate nga yogurt ataliimu sukaali, ataliimu kantu konna konna kawooma. Ojje tubeere nga tutabula masiki yaffe nga tukozesa Vaseline, ennyaanya ne yogurt. Ogenda kukola otya? Kwata akabakuliko akatukula obulungi, okwate ennyaanya yo, gigrading. Ogise ennyaanya, kwata ka grader otandike okugisa. Ogise ng'ogisiira mu kabakuliko konna, eggweremu mu kabakuli. Weggweramu mu kabakuli kye twetaaga ye liquid gy'ofunye mu nnyaanya. Ffenna tukimanyi nti ennyaanya eri antibiotic etta obuwuka obusobola okulwaza skin. Bw'omala okugradinga eyo ennyaanya, kwata bulungi nnyo ebizigo byo ebya Vaseline, jamu ekijiiko kyo kimu oba ebijiiko 2 gwe kisinziira kikyoyagala. Osobola okusalawo nti eno ingredient ngenda gikola okuva mu face paka mu bulago, tekirina buzibu. Kwata ebijiiko byo 2 ebya Vaseline, bitabulemu mu nnyaanya ezo z'omaze okukuba, then okwate yogurt yennyini gwe balya naye ataliimu sukaali. Jjamu ebijiiko byo 2 biteeke mutandika okukuba. Bikube byetabule bulungi. Bwe biba bimaze okwetabula tokola bya mazzi.
kola akantu akakutte obulungi ogenda onaabe mu feesi yo ogisiimuulemu oteekemu ezo ingredient z'omaze okukola olwabinge okute skin yonna bw'okimala ekyo birekeemu okumala eddakiika 3 bwe bimalamu eddakiika 3 mala byozeemu naaba mu feesi yo n'obuzzi obubuguma obulungi then ogireke relaxing kati nno method giddemu emirundi 3 mu nnaku 3 ogenda kubanga ofunyewo enjawulo ogenda kubanga oyina ka skin akalabika akange kanono ka skin sika filters bakwana kaddala kaliko original kambalekerera awo amanya yenze Shila Adita atanaba kubanga subscribing jango subscribing o liking o commenting imbagala nnyo see you in the next video.